Hallelujah. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Basibo ne bannyabo muli mutya bamikwano. Mubale kusharinga, mubale commentinga, mubale kuwulira njiri Mukama w'omukisa. Ate era kyamukola kyamaanyi ku YouTube channel yange Shoza Nintendo yogitweze Mukama ngemanya Shoza Nintendo yogitweze Mukama. No subscribinga okola kyamaanyi nnyo so that ebe etambula video era abantu bafuna okukola ki kumfollowinga Mukama w'omukisa. Ndio wanakugana kwa nawe ekyawandika kiri mu Isaya 5:9 funa tugimanye eyo weewaawo naye tuli okwejjukanya oba okufunye video yange eno wawulira kigambo kiteke mu nkola kikabulesaawo ate era sharinga commentinga to kikabulesaawo kiteke mu nkola. Hallelujah. Kama mulungi bazibwe atwadde obulamu atukumidde abaana baffe atukumidde azadde baffe atukumidde abaami atukumidde ab'enganda atwadde ekyokulya gye tuli abamu eno nawe gyokolera eyo gyomanyi wawooli awo Mukama kisa kye kyakutaddeko bameka naye gwe gwani okyali ng'okitunudde nganze nze neebuuza nzaani okuba nga akyali mulamu sirina buyinza sirina lukusa naye oba akyataddewo ku nsi kuno nina okuweeza Mukama nina okuba nga nsobola okuyimirira obutakoowa kubanga ankoledde kinene nnyo gye ndi mu bulamu bwange ampadde obulamu ankuumidde kwegamba bingi Mukama bingi byenina okumubaza nawe obirina so tebikoma waba kiki tulina okukola ffe tetulina kisingayo ekyalina kituyinza kumuwa waba tulina kuweereza Katonda tulina kununula abantu be abali abeetaaga abalina ennyonta tubakole ki tubate gyali kuba agamba mujje gye ndi mwena akooye azitoweddwa era abazitoweddwa nja kola ki nja batikkula so ng'ojja nga wooli baako muno gwoyita baako muno gwokuba enjiri ali eyo nnyonta emuluma naye gwe oli wano tolina kyomanyi so musisinkane akole ki ajje muwe ekigambo ajje gye tuli eno nti walungi wali essanyu kasita oba nga olina obugumiikiriza ate n'okukkiriza kintu kikulu nnyo gye tuli ate n'ekyokola nti kasita nga tokola kito ya buli mmere olina okumanya Katonda si byakukola kikola kabasitulo weewaawo kitange omulungi tukwanirizaako omwoyo mutukuvu dadi jangu oyimira wamu nange jangu ofuge jangu wetwayo ekitiibwa jangu gwe ekitiibwa munyesinga amaanyi erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Isaya 5:9 olusooka bugambye nti laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola so n'okutukwe tekumugadde n'okuyinza tekuyinza kuwulira naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawulidde mmwe ne Katonda wammwe n'ebibi byammwe byembi mukweseza amaaso n'atayagala kuwulira. Omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza gukyayinza okukola ki okutuula okuba gye tuli kitegeeza nti Katonda ali wamu naffe era ayinza okutujja mu mbeera gwe gy'olimu gy'oyita nti mbeera mbi asoboye ddala awooyita olaba nti wazibu asoboye ddala naye agambye obutali butuukivu bwaffe bwe bumukwesezza amaaso ge okuba nga tatukolera obutali butuukivu bwaffe nze tenda nnyo kubanga nina kinneetaaga naye obutali butuukivu bwange nga Katonda wange yandiyagadde okujja gyeni naye tasobola kujja gyeni kuba ndi mu kizikiza ndi mu kibi tayagala kibi tayagala kizikiza so nga niwandiyagadde oli malayika ejje enkolere kinneetaaga naye waakebera munda mu nze nga yewala munda mu ffe talinga bana abantu ddala ku ngulu ala nga nze munda mu nze sinnatereera kigenda kulwawo okujja agambe omukono gwa Mukama teguyimpa wadde era n'okuba nti gulwawo kola tegulwawo kola naye mukulokwenanga naye eki obutali butuukivu bwaffe obutali butuukivu bwaffe bwe butulwisaawo okuba nga tukola ki tulwawo okutuuka mu byamagero byaffe tulwawo okugenda mu byaffe bitulwisa so bwe tuva mu kibi ne tuleka obubi ne tuleka okuyomba ne tuleka okugeya ne tuleka okuvuma ne tuleka okukola ki bintu bingi tubimanyi weewaawo bwe tubireka agenda tuviirayo agenda tukola ebikulu n'ebinene tagenda tuleka nga wagambye nti laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza tekutayinza kulokola so n'okutuuka tekumugadde atuwulira bwe kana kwosaba era nga wogamba nti nze lwaki nze Mukama nsaba naye tampulira lwaki nze akuwulira naye agambye ku lwokubiri n'agamba naye obutali butuukirivu bwammwe obutali butuukivu bwaffe nze naawe bwe bumukwesezza amaaso ge
okubanga tetumulaba kubanga nze Tindo inanga ine ekibi kyendimu tagenda kujja gye ndi ankolere nagulumiza nte Katonda wange ng'ate ekibi kyendimu kirekana anajja tajendi anelage nganze nziki ndi mu kizikiza ye wakitangala tagatibwako nkyali munsi biri nkola biri ngenda kene ekigere kimu kiri eri abamu tuvumiziza abalokole nti tebikola bya bulimba bikola abalokole kasituba n'okukkiriza kasitokiriza n'ogonda amateeka ga Katonda mazima obulokole bulimu buli kimu kye twetaaga nze ndabyeko kasito ogondera Katonda mwebiri bye twetaaga tojja kungamba nti ekyo ye musaba ekyo genda mu maaso ga Katonda omukabe nti njagala school fees agenda mukuwa wakitanga tagatibwako kizikiza wabujja tagatibwako lwaki ogenda mu ssaato mu kanisa tomukowule tagatibwako era tojja mulaba gwogenda okugamba nti Katonda talabika takola niye ng'oli azze enkeera alese ekibi completely nawe ebemeri Katonda agenda mulaba because aba yewaddeyo n'okukkiriza buli kimu atutungire Katonda alina buli kimu ekyaffe kitwetaaga oyagala bugagga oyagala balongo oyagala abaana oyagala musajja oyagala amaka buli kimu akirina naye obutabi butuukivu waffe butukwesezza amaaso gonna omukono gwe teguyimpadde wona wooli asobola okulaba era akumanyi asobola okukolera nga weyagala akukolere naye obutabi butuukivu waffe munda muffe oyinza ogamba nze nakowa sikyakola bibi neyisa bulungi naye munda muli ovumira mu mutima munda muli oyinza okulaba nti ngayambadde agwe nayambadde biki balaba nogeya munda munze oluusi olina wooli n'otandika okugera muntu muno obwo obuntuntu bwetubuusizza amaaso obutono obwo bwe buli munda mufe obutumiza okwanga Katonda takola kitatukola munda mufe naye kasita omutima gwe gunaba open nga owulira ekigambo kya Katonda ng'okola eyembeera gy'olimu muganda ngenza okugamba eyembeera gy'olimu embeera gy'olimu tolina kyakulya school fees tolina wakusula kyekiggwe kyo nti ekyo kyola nti ekyo bannage balebibala gumiikiriza siiba nonya Mukama saba weekume mu kisa kya Katonda weekume tukuza olumiro tukuza omubiri gwo ekibi kyesonyiwe tuukira amaaso ga Katonda ogenda mulaba gezaako oyinza nti kisoboka naye gezaako mukugezaako wala kagamba kanjidde nti practice makes perfect. Yes, gezaako weekuume ogenda kwa ng'onyumirwa obulamu nga n'ebintu kyayagala kubikola kubanga obajja kuba mu kugezaako wano ng'olaba kitambula bulungi ng'olaba bulamu butuufu nga ng'ogenderera ng'obeera mu butuukirivu n'obutuukirivu Mukama atumanyi era atulaba era omukono teguyimpawadde n'amaaso tegabuliddwawo atulaba buli kimu naye obutabi butuukirivu bwaffe obutabi butuukirivu bwaffe onyinyo ndwagala nnyo naye obutabi butuukirivu bwaffe ndwagala nnyo katumerera ng'amaliriza bamikwano agambye nti laba omukono gwa Mukama teguyimpawadde n'okuyinza nekutayinza kulokola so n'okutuuka tekumugate tegumugadda ati wulira litusaba n'agamba n'okuyinza nekutayinza kuwulira naye obutabi butuukirivu bwaffe bwe butukweseza Katonda ewala naye nga tali kumpi naffe ali kumpi nange naawe naye obutabi butuukirivu bwaffe tubuggyemu tuwala ekibi tubala ebibala kabampera mukisa kyekigambo kyaffe kyonnakwayiro agamba nkyagalire nkwaza gola video yange nosharinga no commentinga Mukama akumpera mukisa nkusabye ekisinga kyoyagala Mukama akikukolere simanyi kyoyagala niye nkusaba Katonda akwongere ddala gwakozesa data Mukama akuwa obwerere kubanga enjiri ogitambuza ogilikinga n'ogikomentinga tekomaawo eba etambula kabampera mukisa tusinga no kulala shalom.